Olunaku lw'eggulo akulira oludda oluwabula gavumenti mu palamenti Mathias Mpuga Nsamba yasomedde palamenti alipoota yaabwe ng'ayanukula alipoota ya gavumenti eyasomebwa gye buvuddeko ekwata ku Siwamba bantu mu ggwanga ne babuzibwawo ekyaviirako n'ababaka bano okuzira entuula za palamenti. Alipoota eno yalaze abantu abakwatibwa era ne babuzibwawo emmotoka ez'ekika ekya drone era n'erambika ebimu ku bikwata ku bantu ng'alipoota eno yalumiriza abamu ku bakungu mu gavumenti okuli Judith Nabakooba ne Ronald Kibuule okubanga baaliko kye bamanyi ku bantu bano abaawambibwa. Some form of independent monitoring was undertaken. During the time we have been away, Right Honourable Speaker, from plenary. Alipoota eno era yakinogaanyizza nti Abayisiraamu ebitundu 16 n'obutundutundu 4 ku buli 100 bali mu kabulamuliro omuli ne gavumenti okulemera ku ky'okukwata abantu ba bulijjo ne batwalibwa mu kkooti y'amagye n'ebintu ebirala. Mu kwogerako ne munnamateeka w'Abayisiraamu bano mu ggwanga Luyimbazi Nalukoola agambye nti bagezezzaako okukola ekisoboka ku nsonga eno wabula tebannafuna bwenkanya. Salaamu bangi kumpi buli gwoyitawo gavumenti yakunoza simanyi basiraamu kye baabakola amazima gennyini nange General Museveni ne banno munyigiriza nnyo abasiraamu naye mufaaki n'ensi eno naye si basiraamu bokka n'abantu abakwatibwa ku by'obufuzi bangi bali eyo kyokka amakomera agazimbwa matono nga tebamanyi nti walibeerawo omufuzi aliremera mu buyinza n'aweza n'emyaka 4 n'okusoba omanyi gy'okoma okulemera mu buyinza gy'okoma okuwulira ng'otya buli oyo kooti nkubira omulanga kooti zanguye okuwulira emisango kubanga abasibe abo abasinga bali ku rimandi so abamu kwabo osanga kooti zijja kubejeereza bafulume ebweru kikendeeze ku mujjuzo mu makomera. N'ekirala mbadde nsaba nti wabeewo ebibonerezo ebitali bya kusiba bantu mu makomera ku misango egitali gy'amaanyi nga emisango egitali gy'amaanyi kwegamba wabeewo enkola oba ey'okulagira omuntu okusasula engasi oba okukola bulungi bwansi community service. Ku misango gye twakakolako Wangandya ku nsonga eno akawaŋŋamudde bw'asabye abali ku ludda oluvuganya gavumenti okukomya okubanja akakiiko abantu baabwe abagambibwa okuwambibwa ebitongole ebyokwerinda kubanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu ko ssekeeka abawamba. Twafulumya ebyava mu kubuuliriza oba okunoonyereza ku kigambibwa nti waliwo bannayuganda abamu abaabuzibwawo ng'abababuzaawo kigambibwa nti gavumenti eyababuzaawo. Twafulumya lipooti eyo era nzijukira nabayita ne mubaawo nga tusoma nga twanjula ebyava mu kunoonyereza kwaffe. Tutuuza kooti zaffe era tusobodde okukendeeza ku misango egyatuloopebwa twakafulumya ensala zaffe ku misango egisuuka mu 2. Tukyagenda mu maaso n'okutuuza kooti zaffe ezo. Wangandya era yeekokkodde obunnanfuusi obujjudde ku bali ku ludda oluvuganya gavumenti bayogeddeko nti bagulirira abantu ne beefuula wabula Nalukoola agamba nti ono emirimu bwe giba gimulemye asaanidde alekulire. Waliwo basiviliani abamu abasobola okuwozesebwa mu kooti ez'amagye. Ekyokulabirako oyo yenna asangibwa ng'alina ebyokulwanyisa bye twandibadde tusuubira nti by'abamagye bokka naye n'asangibwa nabyo oba ekyokulabirako oba zigurineedi emundu oba tiyagaasi bwe bityo oba oyo yenna akwatiddwa mu lutalo active combat ng'alwana n'abamagye. Naye kooti ez'enjawulo zizze zisala zitaputa amateeka ago era ensonga eyo ndowooza kati eri mu kooti ensukkulumu. Waliwo ekyambuziddwa ku mujjuzo mu makomera. Ekituufu kiri nti ddala makomera gaffe omujjuzo gususse. Wiiki ewedde nabadde abagisobola bagikole
abakyala bazzenga babeera mu yafeesi eyo ng'omukyala Margaret Sekajja n'akola emirimu egy'ettendo naye gwe oli mu kiboozibozi abantu bakuleetedde eddembe lyabwe lirinyirirwa n'obawandikira obubaluwa nti abo ab'emulugunya bagende mu kkooti muba mukoze mutya mmwe ab'eddembe ly'obuntu akakiiko ak'eddembe ly'obuntu akalera eddembe ly'obuntu Leero General Museveni otukoze bubi nnyo okuleeta abantu ng'abo batuule mu zi ofiisi ezo nga tebasobola tukolera mirimu eddembe ly'obuntu ate nga gavumenti yo yeemu yeririnyirira naye n'abo be wateekamu babeere nga balondoola apaana. Kanso ku kyokuba nti abasiraamu battibwa ne batanoonyezebwako ne butuukidde olwaliro mpaawo kyali kikoleddwa bwenga munnamateeka oli munnamateeka w'abasiraamu mu ggwanga kyakubyewa ate nze ngambagamba abasiraamu wano babatta mu ngeri ey'ekifamuko Seeka Kirevu gwo tomulaba nti baamutta ng'ali mu mikono gyabwe musibe baba batwalako mu kkomera eyo kooti n'emala n'ezuula ng'obusi. Mathias Mpoga Nsamba mu alipoota eno yasabye ababaka ba palamenti okuteekawo akakiiko nga kayita mu tteeka erifuga palamenti ennyingo ey'ekikumi-mu-9 kakole okunoonyereza ku nsonga zino wabula Nalukoola agamba nti tasuubira nti kano kanaakola. Baseeka bwe baba bafudde mu nfeera eyo ey'okubalumya ebivu tewali alipoota za nsonga zivaayo. Abasiraamu bwe baba bakutte nga babateebereza okuzza emisango bo batulugunyizibwa naye neriyo n'abatali basiraamu era abattibwa mu ngeri ey'ekifamuko ate tewalaba olyo gwe batte yali atambulira ku pikipiki si ye Ssebulimi nga bagamba nti yali alondoola Eriyoosi Nantaba memba wa paalamenti tebamuttanga musibe mu ngeri y'emu eya Seeka Kirevu kati tolaba nti abo abakolobeza abenkanidde awo basigadde bayinaayina mu 2020 mu Novemba batta abantu abayitirivu nno olukunkumuli naye nga ne kamera ziri ku nguudo kyokka weewuunya nti General Museveni yagamba erimu ku makubo aganakozesebwa okulwanyisa ebikolobero ng'ebyo ze kamera naye kamera teziraba batta bantu ng'ate zaaliko newankubadde waliwo abaatwala okwemulugunya ku tteeka eryo mu kkooti etaputa ssemateeka so mu mateeka tetukkirizibwa kukubaganya birowoozo ku nsonga yonna eri mu kkooti ekyokuwozesa abantu aba bulijjo oba abasiviliani mu kkooti ez'amagye nkyogerako bwe nti naye mwami ndifuna ajja kubaako kyakyongerezaako bw'otunula mu tteeka lye tuyita UPDF Act Uganda People's Defence Act mu schedules naye onookola otya emputtu y'abo abatawabulwa abali mu buyinza paalamenti yo byekola babisaamu ekitiibwa paalamenti bwe yagoba minisita Honorable Pasisi Namuganza omumbejja oyo omulungi ku bwa minisita yabuvaako takyatuulawo wali mu ntebe ezigonda ez'emitto baminisita bwe batuula olwo bye banaakola leero bye banaasalawo nga bikontana n'ebikolobero by'okulinyirira eddembe ly'obuntu olwo executive n'ebisaamu ekitiibwa nze nno ndowooza nti basobola okukasaawo naye ekibuuzo enkomerero ya byonna ebyo ebinaasalwawo binaateekebwa mu nkola. Ono era yeewuunyizza ensonga eviirako poliisi okugaana okulaga obutambi nga batomera munnakibiina ekya NUP Nabukenya Rita n'abalala abattibwa mu kibuga Kampala. Jo baabalabanga nga batambulira mu ziddabo kabini n'endala naye kamera eziddukanyizibwa poliisi n'ebitongole ebirala tezaabalaba zaasobola okulaba omupoliisi eyali akubwa ennyondo omukazi kalungi naye tezaasobola kulaba bano abadala batta abantu era ku bantu abo abattibwa baavunaanako babiri bokka bwe batugamba nti balina kitali eyo. Kale kyewuunyisa oli n'ovuga pikapu eya poliisi n'osaabala munno n'omulinnya n'omusaanyaawo era n'abo abapoliisi abamu oba emirimu egyo bwe bagibawa tebagyagala
okimanyi nti okubeera omupoliisi mulimu ogukuweebwa olw'okuba wateeberezebwa okubaawo abazzi b'emisango bonoobatta n'obamalawo omulimu gwo gunaabaki watya singa sitaani amala n'afa poliisi eba ekyalina omulimu bannaabwe abaabaleetesa okubawa emirimu ate babayisawo. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.